Nze kamwa kwogera ne first deposit wange namuwa maama Alima. First deposit in total manja milioni nyamu emitwalo nkaaga naye first deposit na jali emitwalo 2 kuba twasavinga week kitegeera ne tubeerawo ne tusavinga awo ne microfinance center nereeta milioni 10 neziteekamu ezo bazirya naye sigenda zoogerako kuba si zange zaabali bo bennyini. Waliwo amawulire agatambuzibwa nga abantu bapositinga bagamba nafudde. Abatambuza amawulire ago simanyi kigendererwa kyabwe na oludda wawe bafuniramu, naye before nga tonnatambuza mawulire ago kale nze oyinza obutambalirira kubanga nze ng'omuntu nali mbaddeko ku social media ebyo mba mbimanyi nsobola obigumira naye lowooza ku famire yange kuba n'abambika tewaliwo yali ansinga kunyumirwa beera ku social media naye bwe mba nasalawo ne ŋŋamba akambeera eno ebintawanya tulabe engeri gye tubifikisinga nga tebiri ku social media kitegeeza nsaba busabe mundeke mbeera eno. Waliwo abankubidde twagala kuyamba neyanziza nnyo naye sirina buyambi bwe neetaaga. Ebimu ku bintuusizza ne ku mbeera obulamu buno kati bwempitamu, ebimu ku byo y'embeera y'okuyambibwa ebyo olina jja nzize kuyamba. Nze yansitudde obusungu oyo omuwala oyo omukyala w'Omuamerika oyo Jalia Waloda yandeese obulumi ne ŋŋamba siga kuddamu kusirikira muntu ne wooba mukungu ne wooba neki kasita oba nga wabba ezange ngenda kujja nkugambe sooka mpe ssente ezo tunyumye ebiddako. Kakati abamu ku batuyamba bano si bonna naye mulimu abajja ng'ekigendererwa si kyakuyamba ye n'akuleetera n'akuwa naawe n'ofukamira ne weebaza neeyanziza naye nga tomanyi by'otutte naye nga yayitidde mu kukuyamba. So n'olw'ensonga eyo neeyanziza nnyo omutima ogwo naye nsaba mundeke nja kubimaliriza. Munange omwaka nga guggwako ffe twalaba omwaka nga guweddeko nga tukubira maama Alima tumugamba maama ffe ne waffe omwaka gwaweddeko mwatugamba guggwako tugabana naga mukunja mube n'empisa. Alina nnyo akagamba akoba n'empisa nze sikolagana n'abantu batalina mpisa. Maama Alima ne tukuuma empisa okuva mu 2022 twayagala okutabukamu kaawo naye ate ne tugamba ebiseera ebyo nga wonaatabuka bajja gamba oyo anoonya linnya ne tugamba katube bakkakkamu kati n'essaawa eno bagenda gamba noonya linnya. So sente tebaatuwa yadde 10 ne tulinda n'ogwokubiri ne guggwako tebaatuwa batugamba kuba na mpisa kyokka wali baatusaba sente tebaatusaba mpisa. Kyoyinza okunyambako kye neetaaga mu budde buno kuneegayirirako maama omulungi maama Alima Namakula ansonyiwe. Bwe buyambi bwokka bw'oyinza okumpa teriiyo buyambi bulala bw'osobola kumpa. Obuyambi bwonna bwe wandirowoozezzaako yinza okuba mbadde nsobola obwetuusaako naye ku ky'obulamu maama Alima wonna we nasobya mbadde nsaba kale ekya ssente kyo tukireke, ssente zisigale tuzireke naye nsigaze obulamu.